obuzibu tufune nti ilimu naam, aqida ntuufu naam, naye nga tarbiya tulemye, empisa zitulemye. Imam al-Albani agamba inna tayyara salafi najaha fi al-aqida, tayyara ya salafi mu aqida ekoze bulungi nnyo. Shirki tumugobye alhamdulillah, bid'a zigenze alhamdulillah, naye ekizibu kye tufunye, agamba Sheikh al-Albani, wa innama fashila fi tarbiya, egudde ebigezo mu mpisa, fi rahma mu busaasizi, fi suluk mu kukwata empola, al-khushu', ar-rahma, ar-ra'fa. Era tuvaayo olw'okuba kitukwasa ennaku nga tulaba abantu boonoona bakozesa ennimi ng'olulimi si lwa mimbari ya rasulillah. Kyova tosobola kuva eri nga gy'ofudde ng'olina empisa zo, n'oyita mu masomero gy'oyiseemu, n'ogenda n'osoma irimu, n'okomawo ng'osomya irimu yokka nga tosomya empisa. Oyinza okutuuka ku mimbari ng'empisa ziri nga tonnasoma irimu zikyali. Hibbati fillah, eddiini y'Obusiraamu kyengera Allah kyatuwadde, era tulina okubeera nga eddiini yaffe tugikuuma nga Allah bw'egituwa. Okuuma eddiini eyo twetaaga okuddayo eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'enkola ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kyova olaba tusoma Qur'ani, Allah agamba wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma ba'athnaaka, twakujjaayo okujjako ng'oli musaasizi, rahma, busaasizi, kisa, lil alamin, eri ebitundu byonna byonna. Agamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, aslu al-Islam, ensibuko y'Obusiraamu yonna, rahma fi majmu' al-fatawa, busaasizi, wa adlun, bwenkanya, wa maslaha y'Abasiraamu wano yeetya. Abasiraamu tufuniramu wa nsonga eno. Era oyagala okutegeera da'wa y'abannabbi, ennabbi waffe Muhammad sallam wekkaanya Qur'an. Tukimanyi bulungi Fir'aun y'omujeemu asinga okubeera ow'abaggulu. Yagamba ana rabbukumul a'la, nze Katonda wammwe asinga okubeera ow'abaggulu. Era n'ajeeja ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugha asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Nyalo nzimbireyo tawa, nyambuke ngendeyo waggulu. Musa ngamba nti Katonda bwe ntaali eyo mu ggulu, ate nsuubira nti alimba, naye njagala kakasa Musa, nzimbirayo tawa ngende ndabe Katonda bwe gwagamba. Allah asindika Musa ne Harun n'abagamba, bwemugende wa Firaun faqula lahu qawlan layyina, mugambe ebigambo ebigonvu ebimusikiriza, la'allahu yatadhakkaru, obuulyawo ajja kujjukira yeenenye, aw yakhsha, oba atya Allah subhanahu wa ta'ala alungabe. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nabbi we, fabima rahmatin min Allah linta lahu, tulw'obusaasizi obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, ofuuka okubeera nga oli mugonvu gye bali. Walaw kunta faddan ghalidha alqalb, singa obadde mukalubo, ghalidha alqalb, nga tolina busaasizi mu mutima gwo, nga buli ajja omugoba bugobi, oyogera bubi, lanfaddu min hawlik, baani kudduseeko. Fa'fu anhum, basonyiwe. Oluusi bajja kukuyisa bubi, bajja kukujerega, bajja kukuvuma,
نبي الله قال فاعف عنهم بس واستغفر لهم سبع الله رسوله أما ذلك وشاورهم في الأمر وبلا والوينسون إيه بيتي وبلا مسنز مزيتين. إذا الرحمة نوكو كواتين بولا يأصل الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام حديثين لنا ما كان الرفق في شيء إلا زاد وكواتين بولا تكون إلى مجيدتنا وكجه كلونجيا وما نزع من شيء تكجمو جيتجنا وكجكو شان كونونا رسالة نجوينا مسج جيرالو كتو سيري أبانتو إنزو كبيرا نتوف نيورو كبا أوججمو أكواتين بولا أوججمين بيسا إيونيكا نيغو بابانتو بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث سنة البخاري ومسلم إلى إن الله جميل الله مرونج النبي وتدابا صلى الله عليه وسلم يحب الجمال أيقر مرونجي. أحبتي في الله الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو السلام والماء كلها رحمة إن أمر الإسلام كله رحمة بساسزي وعدم من كان ابن القيم ويزوي بجانب بينو بيا يقرا القرطبي ابن كثير في تفسير آية بيوسمية آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان تفسير يا علماء على سلف بعض السوكا إنجيل جبنا نلم دعوة يا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله ekibuuzo kiri nti bwetubeera tukowoola tetuteekamu ku maanyi tetutiisaamu tukoowole bukowooza ng'abantu bakwata mpola tuddeyo eri mu Qur'an. usluubu ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala abeera ayogera n'abaddu be ya miteeko esatu. mulimu usluubu al-iqnaa okumatiza. Allah subhanahu wa ta'ala message ya Qur'ani jawa badube asoka bamatiza abaddu bonna abatamukiriza n'abalala bonna bamatire nti Allah aliyomu era tebamugattako kintu kyonna. nekuddako at-targhib okubaagaza n'ababuulira ku jjana n'abala ku mbeera ennungi nekuddako okubatiisa. Wetudda mu Qur'an nga Allah ayogera n'Abakatuliki agamba laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Bakaafuwadde abo abagamba nti Allah ye Yesu ibn Maryam mwana wa Maryam. Era n'agamba laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Bakaafuwadde bagamba nti Allah waakusatu bakatonda basatu, Katonda Taata, Katonda Mwana ne Mwoyo Mutukufu. Era Allah subhanahu wa ta'ala wa in lam yantahu amma yaqulun babira ngati balekeddaawo la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Adhabu ya Allah ebibonerezo bya Allah bijja bakwatako. نين الزاكوتشي الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. أبانا تبيني يا الله تبصر الله بسيوا والله غفور رحيم. مزما الله سبحانه وتعالى مصي إلى مساسزي انت مع أن بجيج الله نبقى ما انت الله ينام أو موانا أي الله كراتشينو دي بكتون دبالي بساتو أشارة كما انت رانا مدير الله سبحانه وتعالى أرمتزا. إرم آية نقام قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. أقام بقام موي أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين مكافوا مغانا الله ايتونين يسمون نكبري وتجعلون له اندادا ممغتك بلا او يا الله رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى يتون بنبينا يقنع اجزاكم الله سبحانه وتعالى تبانغي تمغتكو زين بريسا زين بابوچيمو آتنا وسكيتنا وكما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تمقوا مسؤول أوكوز الزامبي أما زامبي أما نيني جابوا كما ويري الله سبحانه وتعالى الله لنا باتيسا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بقامبي أنا الغفور الرحيم يسوكا وأن عذابي هو العذاب الأليم وابن زبيان يبيسيو كبير يا مالك إيرون تواجانا أسالي بيزون زمنا الله قام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أبينا يقد تكريزه آتا يقد تكريزه إن أعتدنا للظالمين نار أغليا زمان تجبب لرزا وهو أسلوب تشتكي إن جري الله جاكوات موت وركب يكتونا okutumatiza okukwata empola omuntu abeera gane shidda nejja hazmu nejja nabbi sallallahu alaihi wasallam yinya minbar fahmarrat aynah amaaso ge ne gamyuka n'agamba bange muti Allah subhanahu wa ta'ala n'ababuulirira wa'adana nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adh natumanyi nabbi atusibu la عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ما يقاتكم كل يعني من كل الخلفاء الراشدين المهديين أعضوا عليها بالنواجذ أي أسلوب سجتوا قهرا كل راتو بتيسو مرلقوا الله سبحانه وتعالى تيكا مكمان نينجي بيبنا نتوبوكا بيسا تصور أكفاكم بيسا أتنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الله ينزجيو وكبيرا نقولتي نزجوزا مكارم الأخلاق أخلاق زاريو بالجاهلية بينين بيسا حاتم الطائي بينين بيسا الكرم وكوايو حطيئة قال وما قال أيا رباه اذبحني وهيئ لهم طعما nti wange tata wange nze nsala abagenyi abo abajja saagala bajje nga tulina mmere bimaana mu jahiliya waliyo alkaram n'empisa endala ennungi naye nabi salama agamba innama bu'ithtu li utammima nzijusa empisa ennungi zonna kijja kyo kubeera nga okoowola emikolo ya nabbi sallam ate nga empisa tolina tandika okuvuma abantu ku mimbali okujerega okujeja abaffe yenkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam abasalafu bagamba ki as-salih agamba Abdullah bin Mubarak ta'allamna al-adaba 20 sana twayiga empisa myaka 2 ثم تعلمنا العلم 20 سنة oluvannyuma ne tuyiga irimu myaka 2 agamba Malik ibn Anas imaamu ahli Madina nti maama wange yankwata ku mukono n'antwala ila Rabi'atu ar-Ra'i faqih Madina n'angamba ta'allam min adabihi qabla ilmihi soko y'empisa ze ez'omuwalimu oyo seeka imaamu nga tonnayiga bulimiye agamba Imam Ahmad ibn Hanbal nahnu ahwaju ila kathirin min al-adab akthar min ila kathirin min al-ilm twetaaga empisa
twetaaga nnyo empisa wadde entono okusinga obwetaavu bwe tulina eri erimu. Sufyan Thawri agamba kaanu yatlubuuna al-ilma ma'a al-adab, baali banoonya irimu nga banoonya nga ma'a al-adab n'empisa. Fa idha faatahum al-adab, abo banoonya irimu kasita empisa zibayitako saaru hamaja, bafuuka abantu abagwagwa b'otasobola na kusuubira si bigambo byabwe, bigambo bya Imaamu Sufyan Thawri. Era bagendanga ne batambula nga basooka kuyiga mpisa nga tebannayiga irimu, olw'okuba tosobola kuggyayo message yo bulungi nga tolina mpisa. Ikhwati fillah, naam, eddiini eno yeetaaga okusoma, ate nga irimu awwaluhu darbun min al-junun. Kutandika irimu ng'omuntu atandika okusoma eyinza omusuula eddalo. Abavubuka twagala sunna, naam. Aqiida entuufu, naam. Twagala tuziize bid'a, naam. Naye abaffe tugoberedde emitendera gy'abamanyi oba tuvuma buvumi bwe tubeera nga twogera ebigambo. Ne mu ahlu hadith al-Imaamu al-Bukhari tusoma ebitabo bye, wadde omuntu nga yaliko ilmu ye nga oluusi mu sanadi ya hadith, omuntu oyo nga si mutuufu, nga hadith aginafuya agamba fulani da'afuhu, fulani oyo baamunafuya. Tagamba nti munafu, agamba fulani oyo baagamba nti hadith eziri nnungi, baagamba nti aluusi alimba. Yeewala al-Imaamu al-Bukhari wara wa taqwa okubeera nti omusajja oyo wadde byaliko ng'omusajja oyo bwe bamwogerako bituufu, nti oba oliawo waliwo ebirala. Obeera nga eyatuwandiikira Bukhari yeegendereza ebigambo byaffe, ate ffe abali mu comment section. Irimu oyinza okubeera nga okyayavu, oli mu nasale mu irimu oba mu thanawi oba mu idaadi, naye omusajja mukadde envi kweziri n'omuvuma obuvuma. Ensobi tuzikwata, bid'a tuzirwanyise, n'ebigambo by'abasalafu tulyegendereze byagamba, tubiteekemu mu nkola. Ibn Qayyim agamba al-munkar, okuvaayo okuziyiza obubi oba ezambi yonna oba bid'a mumu emitendera mina. Inkaaru munkar fi arba'ati maratib. Esooka efuuka waajib, nga munkara eyo w'ogijjawo tereetawo munkara endala, obubi obuliwo oba bid'a eyo w'ogijjawo tereeta bid'a ndala. Inkaaru munkar neefuuka mustahab, nga w'ogijjawo wajjawo ebirala ebirungi. Oggyewo zambi, oli n'akola ebirungi kisinga obulungi. Ne wabeerawo nga w'ogijjawo bid'a oba n'oggyawo ezambi eri, wagenda kuggyawo zambi endala ng'eryenkana. N'agamba hunaaka mahallu ijtihaad, awo waliwo ijtihaad. N'agamba waliwo munkar, tugamba nti nno munkar eyo gireke tugiziyiza, ng'olabye waliwo zambi waliwo ebinagamba si kati. Ibn Qayyim agamba lwaki eyinza okuleeta munkar esingako awo, n'oziyiza ezambi ebadde ttono ne wajjawo ezambi ddene, n'oziyiza munkar entono ebaddewo neereeta enjawukana, abasiraamu ne balwana n'omusaayi ne guyiga. Ebyo byonna bitegeera, abamanyi balina okubitegeera. Kyova olaba al-hilmu wal-anaa, okukwata empola, yogera mpola, abantu babuulire ekituufu, tova ku mulamwa naye tovuma.
empisa ziboneremu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba. Era tufunye obuzibu fi tayari salafi, tayari yaffe y'abasalafu. Obuzibu tufunye nti ilimu naam, aqida ntuufu naam, naye nga tarbiya etulemye, empisa zitulemye. Imam al-Albani agamba inna tayara salafi najaha fi al-aqida. Tayari ya salafi mu aqida ekoze bulungi nnyo. Shirki tumugobye alhamdulillah, bid'a zigenze alhamdulillah, naye ekizibu kye tufunye agamba Sheikh al-Albani wa innama fashila fi tarbiya, egudde ebigezo mu mpisa, fi rahma mu busaasizi, fi suluk mu kukwata empola, al-khushu' ar-rahma ar-ra'fa. Era tuvaayo olw'okuba kitukwasa ennaku nga tulaba abantu boonoona bakozesa ennimi ng'olulimi si lwa mimbari ya rasulillah. Kyova tosobola kuva eri nga gy'ofudde ng'olina empisa zo, n'oyita mu masomero gy'oyiseemu, n'ogenda n'osoma irimu, n'okomawo ng'osomya irimu yokka nga tosomye empisa, oyinza okutuuka ku mimbari ng'empisa ziri nga tonnasoma irimu zikyali. Kyova lwa twetaaga ne mu masomero gaffe kuba omulanga eri abasomesa baffe era abakadde baffe ba ulama, eri abalina manhaji ne curriculum byonna babikolako by'obusiraamu, nti mu masomero gaffe mu ibtidaai ne mu idaadi ne mu thanawi, kusingira ddala thanawi ne idaadi, tuteekemu ebitabo ebiyigiriza abayizi al-adab. Kitaabu al-adab ibn abi dunya, waliwo kitaabu adabu sami ne akhlaq ar-rawi. Ebyo ebitabo byonna biyigiriza n'abavubuka abasoma eddiini empisa nga tebannayiga erimu. Era nabo abavudde e Madiina, ffenna abavudde e Madiina nga bwe tubeera nga tulina leero LDC, tufuneyo omwaka gumu ng'omuvubuka avudde e Madiina, avudde e Yemen, avudde e Egypt, ogwo omwaka tumuyigirizeemu da'wa fi Uganda, fi Sharq Afriqiya, da'wa eri mu Uganda, fi Sharq Afriqiya. Tumubuulire wowe tuli, tumubuulire ma huwa al-aham, kyekisookerwaho, tumubuulire wa bil muhimmi fal muhimmi ibda bihi litudrikahu, tandika ku nsonga esooka neddako mpola mpola. Agenda okujja nga waliwo system etambula, amanye nti nno kino kyenjogerako kikyali wansi, nti ba ulama bakoze kino ne kino. Aqidatu awwalan, naam, aqidatu awwalan zisinga okwagala. وهل هناك عقيدة ثانية وعقيدة ثالثة؟ ولو عقيدة قام أنت يا وسط وياكنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عقيدة تتوجه سمير السعودي، تتوجه سمير مو برايمري، سمير سعودي، سمير برايمري، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيتو بيغانا نتسمى كتاب التوحيد في الإعداد. أرفض دعوة لتواقع هدف يفيدش قول يفيدش إرادو يتاقع ناصري وقوان فيها نينغا تويتاقع تتولي أبا ماني بتولي بكتب فيه والله أبا ماني نغتبالي كنتين أغنى نينغا بالي مسؤول bari mu byaro basomesa abaana harufu alif ba, batusingira ddala ffe abali wano abayomba abagamba ate kino ate kuno ate kino. Da'wa teyetaaga busungu. Waliwo abantu ng'abantu bamanyi naye nga bamanyi, si kuvaayo nti bavaayo nti buli obeera bwekikiguddewo, wabula bo basomesa busomesa. Kyokulabirako somesa waffe Sheikh Othman Kasozi
Amasheekhe bonna basengekati emyaka gyaffe n'abalala batusingako abali ku bituuti abali ku ki ani yabasomesa naye ng'abantu abasinga tebamumanyi leero. Waliwo abantu batamanyi wano mu dunya naye nga Allah amumanyi. N'obeerawo abantu ng'abantu bonna bamumanyi naye nga Allah tamumanyi. Tusome ikhwati fillah, twagala tukwate enkola, tutuule wansi, tubeere bumu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Akoze ensobi tumugyeyo mpolampola, agaanye tuddemu tumugambe okutuusa tulaba ng'obusiraamu bubunye ng'ate buli wamu twagalane. Wakunu ibadallahi ikhwana. Nsembayo hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Mu'adh ne Abi Musa n'abagamba yassira wa la tu'assira. Abantu ne Musa mbatindikire Yemen, mwanguyize abantu temukalubya, wabashira mwasanyuse, wabuulire basanyusa, babuulire ebigambo ebirungi, wala tunaffira temubagoba basikirize. Watatawaa, mubeera baluganda era muwegondera, wala takhtalifa temawuka.